Dr. Kizza Besigye hajobedde lutale n'omujaasi wa PDF Captain Denish Ola yabakomezeddwa mu kkooti enkulu maaso g'omulamuzi Emmanuel Aguma mu misango egy'okulya mu nsolo kwe n'okusiikira amawulire ag'okulya mu nsolo kwe oludda olwayo lubadde kulikyali ebituvumbuka ne Timothy Jati bategeeza omulamuzi nga beetegese okutandika okuwa obujulizi nga n'omujulizi waabwe asooka aleeteddwa. The prosecution this morning is ready to proceed with this case as was earlier directed by this honorable court, and we have one witness ready. Bino bawira ng'ogyeko munnamagye Captain Ola babiwakanyiza ekiddiza abadde mulamuzi kulagira ludda lwabe okuleeta omujulizi waabwe asooka era n'abadde muzungu najja n'akubba ebirayiro mu kkooti. Kino kyankalanyiza Dr. Kizza Besigye n'atandika okuwuganira waggulu n'okubba emmeeza n'akaguli mwe babadde ekividdeko amakomero ku mutikako empingo ku mikono naye tekimulobedde kugenda mu maaso nakulemesa kkooti kuwulira bujulizi. No, I have another question. No way. I am here to seek justice. This cannot continue. Prison. I'm already in the prison. I am already in prison. In order. No. You will not dictate or take the process. Am I represented? This is a matter which is constitutional, which is fundamental. Wow! We shall not allow. We shall not allow. You are entering me, you prison's man. Waise w'ebbanga omujulizi ono awa obujulizi bwe nga lumiza abakwate naye olw'amaanyi agabadde amanyi Dr. Kizza Besigye obwedda ng'akwesa mu kkutu okugezaako okugiremesa okugenda mu maaso ng'ayambadde ne masiki kyemuviidde okugwa wansi n'azirika. Embeera etudde omulamuzi okuyimiriza kkooti era amukolera Dr. Besigye okumutwala mu kasenga ka kkooti abasibe gye bakuumibwa ne bamuyitira ambyulensi emutwale. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.